twandibadde twesiimye nnyo wano mu Uganda singa tewaliiwo babuzaabuza bantu era nga buli muntu akolerera eggwanga ly'okuba nti nno lirabwanga eggwanga erituukiridde mu buli kintu era nga buli muntu agezaako okulaba nga ebyo ebitambula oba ebigenda mu maaso okukyamu bitereezebwa. Naye ekyennaku kye tulina nti waliwo abantu nga bo bakolerera mbuto zaabwe era nga bo bafa ku kimu kubeera mu buyinza, kati abasigadde be bamanyi era nga bakola nnyo okubeera nga bamatiza abantu abalala nti buli kimu kiri oke. Kwegamba omuntu alabira ddala ekintu ekibi kye yayonoona oba kyayonoonye kyokka najja n'akikuwaanira nga bwe kiri obulungi nti mugende n'ekyo, tewali kyakukola mugende n'ekyo. Naye nga ye mugagga muvundu era nga ne banne baliira ddala olwo ne bawagirwa abo abatono betwali betugamba nti bazibe, naye ng'olwokuba babawadde ku busente obutonotono bawagire abo abalina ebigendererwa ebyabwe ng'abantu ne beerabira Uganda gye yava ne weeri ne gyeraga mu maaso. Kakati Joel Ssenyonyi y'omu ku abo abasobodde okubeera nti nno bavaayo ne bagata eddoboozi ku bangi abavumirira ebintu ebigenda mu maaso mu bubbi n'obuli bw'enguzi na buli kimu kuba nti kidduganyizibwa gadi bengalye. Joel Ssenyonyi nga ayogera ku gavumenti ya Museveni eno era nga annyonnyola butya bwebba bannayuganda okubba obubbi ssente eza munnayuganda owa wansi, leader of opposition era nga mubaka owa Nakawa West Joel Ssenyonyi avuddeyo nga bulijjo n'ayogera ku butya munnange ebyensoma bwe byekanamye, ebisale by'essomero biri waggulu nnyo era wano n'akiteeka ku gavumenti olw'okuteekayo gwa naggamba n'esuulirira abazadde abalwana entakera okulaba nti bakuŋŋaanya akasente ng'ate nako okukafuna kazibu nnyo, balinga abakamula amazzi mu jjinja n'okufuna ebyetaago ebirala ebyali badde munange byetaagibwa mu masomero ag'enjawulo. Joel Ssenyonyi agamba nti administration eya Museveni tekoze bukozi kyakutunula bbali nga abazadde babonaabona oba ku nsonga ezaali badde ziyamba eggwanga lino mu byensoma okubeera nti nno bitumbulwa, wabula bo kye beefunyiridde kwe kulaba nti bakola amagoba amangi ennyo, bakola amagoba amangi ennyo era bagifuula bizinensi gye bakola oba ssente ze bakama mu bannayuganda aba wansi ba ordinary Ugandans. Bino byonna yabyogedde ali mu paalamenti era n'ateeka ministry eya education ku nninga nga aginenya okulemererwa okubeera nti ekola ku nsonga naddala ez'ebisale by'essomero ebyekanamye buli wamu nti eremereddwa okureguleetinga ebisale by'essomero. Joel Ssenyonyi mu bigambo bye ng'agamba nti gavumenti munnange etunula butunuzi nga abazadde babonaabona, ssente bazinoonyeza mu kiwato nga mazina era nebeera nga tefiiridde eryo ddala ku requirements ne fees abazadde basigala ku lwabwe, nti ensonga eno bagireese ku floor ya paalamenti naye ministry ey'ebyenjigiriza terinaawo yadde n'eddagala lyeraga nti lino lyegenda okunogera ekizibu ng'ekyo. Kati bino byonna Joel Ssenyonyi byayogera si bipya mu matu g'abantu era okwemulugunya kungi nnyo kubadde nga kujja kuvaayo naddala okuviira ddala eri abazadde okwetolera eggwanga lyonna bano nga nabo amaloboozi gaabwe gabazidde nga gajja gawulirwa nti ssente ez'ebisale by'essomero
zirinyisibwa enkya n'eggulu, buli ssomero liwanika nga bwe lyagala. Ekintu munnange ekireetedde ebyenjigiriza okubeera nti tebisoboka. Ssente ez'ebisale by'essomero okukosa ne uniforms, ebitabo n'ebyetaagisa ebirala, bino munnange birekedde ddala famire eziwererako ddala nga tezirina kezisigaza. Weesanga nti oli akolerera kuweerera baana nakubeerawo bw'atyo, kubanga ku sayidi eri ey'amasomero bo bakikubanga bwe bakyagala. Kati Joel Ssenyonyi era mu kwongerezaako n'anenyeza ddala gavumenti ya General Museveni nti bano mu kuteekayo gwa Naggamba kino ekintu bakifuniramu ddala, embeera eno bagifunamu ddala, era ng'agamba nti ssente zino bwe zimulaba nga buli ssomero lyongezza ssente ez'ebisale nga ziri waggulu nnyo, nti kano kakodyo gavumenti ya General Museveni keekozesa okukama ssente mu bannayuganda abafumbekedde mu bwavu nga ssente kugambye bazinoonyeza mu kiwato nga mazina. Opposition nga yo era ng'ekulembirwa Joel Ssenyonyi be batyo ne baleeta okuteesa ku nsonga eno okusobozesa abazadde okubeera nti nno basobola okubeera nti nno bakuŋŋaanya ssente ezisoboka okusobola okuyimirizaawo ebyensoma by'abaana baabwe, nga abazadde abasinga obungi munnange nabo bagezezzaako okubeera nga bayimisa amaloboozi gaabwe, gavumenti esobole okubeera nti nno ebayamba ebeeko kyekola bunnambiru. Abazadde okukosa civil society groups wamu ne education stakeholders bano bakubye omulanga eri ministry ey'ebyenjigiriza okuvaayo era eteekewo erambike bulungi nnyo amateeka okukakasa nti ebisale by'essomero bikkakkana ku mutindo ogwo ogukkirizika okwetoloola eggwanga. Abazadde balekeraawo okubeera nga basoberwa eka ne mu kibira. Kati munnange ebyo byebyo newankubadde nga abantu abamu olw'okuba nti bo bafa ku kimu kuvumirira bajja kugamba nti ebyo bye boogera tebiriimu makulu, kubanga gavumenti si yeeyongeza ebisale by'essomero era abantu be bannannyini masomero. Naye gwe njagala munnange weebuuze gwa mpuliriza nti amasomero ago g'abaani? Ye lwaki ebintu ebyo ebikwatagana n'amasomero g'obwannannyini n'ebirala tebitunulwamu? Njagala mutunuulire mumanye okuviira ddala ku Minister of Education alina amasomero ameka? Talinaayo mukono eyo mu byensoma ng'ogyeko kubeera minisita n'abalala bonna bwe mwali badde mulaba bamuyingo n'abalala mwenna mubamanyi bulungi nnyo n'amasomero ge balina mugamanyi bulungi nnyo. Kati enkima tesobola kusala gwa kibira, wabula ekyalibadde kisingako bannayuganda kye balina okubeera nga bamanya nti omuntu okulwa mu buyinza emyaka emingi ennyo kibi, kireetera embeera okuba nti nno esajjuka eri abantu aba wansi, kubanga bo bali batuuka ekiseera nga balaba teri ayinza bakuba ku mukono, balina kuba nti bo bakama bukami, kubanga bo ennaku muganda wange bagisenza luti, kubanga we bali ssente balina mpitirivu nnyo. Kakati omuntu yenna alowooza ku kununula Uganda kitegeeza nti aba alina okubeera nga alowooza ku kukomya ebintu ng'ebyo, olwo omuntu owa wansi naye munnange afune wanywera ku tuzzi.